akasente oluusi yakeewoze naye afiiridde mu transit ne family ye terina busobozi mwe muvaayo ddi ne mugamba kate yalwayiza ekoze bweti ne bweti amusimpasayizinga ddi n'abantu ababawagira tetugenda kunenya muntu yenna wano bano balina offices buli lunaku basiiba bankubira amasimu hello we are calling you from Emirates I want to inform you that we have offer of this and this. We know you have candidates who always travel. Bibasiba boogera. Yes. Before you call me njagala babu zabe yala imizizo na mwe musimpasayizinga ddi mukola ddi condolence ku muntu nga afiiridde mu Nyonyi mwe muyamba ddi babawagidde batuuze bibanja batuuze buli kimu kyonna ne babawo omusimbi gwa tiketi mwe muddiza ddi ku muntu ne muleeta emirambo ne kutagirako wadde bbaasa y'omutwalo nti airline gundi eziise wali okirabyewa wano betugulako obutungulu bajja ne batuziikirako Nyonyi ekutwala ng'oli mulamu esobola okuzza omulambo netateekako bbaasa nti kondolensi omuntu bw'abanga ali kiro nga 7 zenzo ze ssente ze babala era agejjera ku kyeyoze ne mulaba nkwasa ennaku Katonda bw'akuyitira awo nga tonnasala weyiti naye tulabye naawe ati kubuulira mazima tulabye naawe nze manye kiro z'omulambo ze guddira agejjera ku kyeyo nkwasa ennaku bw'ofiira awo nga tonnasala weyiti kamu kitundu ku buli kilogulaamu ate kankubuulire mwe amabugo tugalaba ddi bannayuganda nga babawagidde batuuze bibanja batuuze buli kimu kyonna ne babawo omusimbi gwa tiketi mwe muddiza ddi ku muntu ne muleeta emirambo ne kutagirako wadde bbaasa y'omutwalo nti airline gundi eziise wali okirabyewa wano betugulako obutungulu bajja ne batuziikirako Nyonyi ekutwala ng'oli mulamu esobola okuzza omulambo netateekako bbaasa nti kondolensi nkubuulira nze owa boda gwe nninnya antwala ku mulimu anziikirako naye airline namunagaani ki zino ze tuwagira ng'osobola n'okufiira mu Nyonyi omulambo ne baguleka mu firiji buli kiro bagibala mu ssente mpitirivu kati omuntu bw'abanga ali kiro nga 7 zenzo ze ssente ze babala era agejjera ku kyeyoze ne mulaba nkwasa ennaku Katonda bw'akuyitira awo nga tonnasala weyiti naye tulabye naawe ati kubuulira mazima tulabye naawe nze manye kiro z'omulambo ze guddira agejjera ku kyeyo nkwasa ennaku bw'ofiira awo nga tonnasala weyiti kamu kitundu ku buli kilogulaamu Offers therapeutic massage services complimentary with sauna and steam bath for your full body cleansing. You can now get a Swedish massage, hot stones, sport massage, aromatherapy, salt ability hot stone therapy, Moroccan bath hammam, jacuzzi, and many more therapeutic massage varieties. We are located along Lukuli Road near Teletubbies Primary School, off Rumala Access, Kongebuziga. Call us on 0708-842-821. Platinum Wellness Spa, here to take care of you. bulijjo mbeerawo ne Calvin Kyanja okubaweereza Calvin ku weekend twagenda okulaba omugenzi family y'omugenzi Evening Nakirya ono omukyala oba omuwala yafiira mu Nyonyi nga bagenda Canada kati bwe baali batuuse mu Nyonyi omuwala bwe yayagala okugenda okufuka ng'awulira obulamu bugenda yagwa ku mulyango gwa Kiyigo kati ne baleetawo emergency ne bamukeberakebera ne bamunyiganyika omutima mu dakiika 2 omuwala n'akola ki n'afiirawo so omuwala yali ne muganda we Vivian ne babagamba nti Nyonyi efune emergency landing mulimu afudde omubiri gw'omugenzi ne baguleka mu Iceland kati twalabako era story emu nga waliwo omuwala omulala avuddeyo bamuyita Evening Nakirya balina erinnya lyerimu nga boonogamba nti ba Calvin Kyanja mu nsi baliyo abalala nga 5 najja n'agamba lwaki mumbika biki eyo teyalibadde ensonga ey'okuzikiza amawulire g'omugenzi naye ekikulu kiri nti nze omulamwa gwe njagala tugereko olunaku lwaleero Abannayuganda buli agenda mu nsi tasiibula okitegeera abantu tebasiibula kati njagala ombuulire ng'otandikira ku nsonga eyo lwaki olowooza abantu tebaalisiibudde bantu baabwe omuntu n'adduka misinde so ekikulu tekyandibadde nnyo kusiibula okusiibula kuno kulina ebibi byako naye ate era n'obutasiibula nako kulina ebibi
Tulina n'embeera gye tukkiririzaamu nti omuntu asobola okufa. Ekyo nakyo tukikkiriza nnyo nti osobola okugwa wali n'ofa. Naye bwe tuddayo ku habit n'emize oba emize gy'abantu baffe bannayuganda mulimu abataagaliza. Lwaki omuwala teyandisiibudde? Keesi eno eya muganda waffe Eyafira ku Nyonyo njagala kugirireetinga ku bintu bingi. Ayinza okuba yasiibula omusajja eyali ataagala kwawukana naye. Bibeeramu. Tulina endagaano ze tukola mu mukwano nti bw'oli nkyawira oliba ofudde. Kufa kwe kuli twawula. Kati kankubuulire kino. Mulimu endagaano. Omuntu toyina kumwawukana. Kati abakazi kambabuulire nze mbeera n'abasajja. Mulimu abasajja nga balina abakazi mu maka gaabwe naye nga bali ku ddagala. Ng'olunaku k'oli takinga step okumuta mu bulamu bwe bugenda okukoma. Kino nkikubuulidde. Mulimu abasajja abalina abakazi mu mukwano nga tebunnabeera na bufumbo. Naye ng'olunaku lw'olikeera okuta omusajja oyo lwe lunaku lwo olulisembayo mu nsi eno nga babafunira ku ddagala. Ng'omusawo yamuwa eddagala nti omukazi annemye okukwana nti mutegekano. Ng'omusajja tova wuwe naye ng'oli ku ddagala. Si buli muntu yenna nti mukkiriza ate era n'ebyeddagala bikola. Mulimu abamu nga nawe tomanyi gye kyava gwe kwagala oyo musajja. Wali omuganye nga tene style tojagalangako. Siza mbeera n'akasajja kampi. Siza kwagala kasajja kampi. Akasajja k'omutwe module eyo. Naye nga nawe tomanyi olwaleero gwakaalira obuliri. Ate ng'era n'obwongo bwo tebusobola kukirowoozaako. Ntegerekese bulungi. Kati njagala ndubaviire ku ntono naddala abaana ab'obuwala. Bingi ebikolwa mu ngeri eyo. Bwe nogamba nti kaŋŋende oluusi nga tokkiriziganyiza naye eddagala eryo lirikola kye lirina okukola. Oba abantu ababi. Mulimu amaaso amabi. Oli naawulira buwulizi nti oli ku nnyonyi nga tewamusiibudde kale ng'abadde takulinaako buzibu naga tajja kutuuka. Katulabe oba anaatuuka. Otegeddewo? Olwo olulimi lwondumanyi kuba ne Quran erwogerako lulinga. Oli n'agamba nti mu bantu bonna nze gw'ataasiibudde agamba ekitegeeza nze mubi tajja kutuuka. Agamba ekitegeeza nze simwagaliza. Otegedde nti yes mu kusiibula kulina obuzibu bwako naye ate eriyo n'abanyiiga nga tewabasiibudde. Oli n'akikolera awo. Ontegedde bulungi n'ategeera teyansiibudde. Kati obalaba bakugamba ndi bw'oba ogenda ebweru yitako mu bakadde bo genda osiibuleko ku bijja tokiwulirangako. Ate erudda tugamba nti okusiibula si kirungi kibi. Oyitako mu bijja n'obikoolako nnyabo novaayo ng'onaabye olweza n'ebbombo. Lweza lwakolanga mu bajjajjaffe. Waliwo n'akati bakayita kayayaana. Eriyo abasajja abakyakkiririza emiti mbadde ngenda kugimenya amannya otye. Naye weesalako ekigambo. Kati nkuyita jjajja Kaluviini. Neddaawo situukawo naye ayino nti ebintu bino bikola. Otegedde bulungi? Siyinza kusiruwala kutuuka kussa. Kugamba nti omuti wangu menye erinnya kyaneerabibwa bakazi bateekako eyo mu maka gaabwe ne baleeta n'abaana tetujja kutuukako nnyo. Eriyo bampereza muno zisikulini sooti n'ebifaananyi ng'atudde ne famire ye ali ku pulogulaamu yaffe alaba. Kubanga amazima ge kuteera ku ki? Ku mmeeza. Nti yes waliwo natural death. Naye bano abawala abato abawala abalungi mulimu abasajja abatabaagala baluuzinga mu bulamu. Ate mulimu abasajja ababakola ebintu ng'oli ku nnyonyi kubanga namba esinga temusiibula mwebaka nabo mu buliri. Gwe omanyi abawala obungi gwe mmanyi abakola paperwork agenda e Canada genda Bungereza genda Southern Arabia nga tebasiibudde babba baabwe. Adija. Anti
nandi yes bisobola okuba nga biggwawo negwe tomanyi kintu kya bulabe nga kola ku pepa waka yenna agenda Canada oba agenda wa nga tosiibudde mwagalwawo gw'osula naye mu buliri oli n'aliarising ng'ogenze wabuuse kiro jjukira luno lugendo luwanvu n'agamba ekitegeeza ono abadde ankozesa bukozesa sina maziga abamu olubeewa ku magezi nti nze nina ayinza okuba ekizuka ennyonyi gw'owulira nti nnyonyi yagudde 78 baafudde naye ng'eyaleese okufa ali ogu era omuwala oyo bwe kiba ng'eyamujja mu bulamu bw'ensi ali ku bano b'ensoose okumenyera yasiibula boyfriend omuntu omubi yasiibula omuntu omubi ekyokubiri osobola obutasiibula boyfriend nga yakola ddagala gwe okubeera naye oba n'anyiiga mu mbeera eyo nti wakola ne pepa waka yonna nga toŋŋambye ositudde ogenze nga tubadde tubeera mu nnyumba emu ennaku tugiraba babiri kubanga ennamba esinga ey'abakyala bwe mukola ate kati bwe kijja nga boyfriend ye yamuwa n'akasente akagenda kati yes kisobola okuba nga boyfriend ye yakamuwa oyo tukimuggyako kubanga tuddayo mu investigations oddayo ewa boyfriend kozi abawala baba ne ba boyfriend maama ne taata banaabeŋŋanda b'omuwala ono eyafa kiri obvious ne bw'aba teyatannatuuka oba nga yali akyabeera waka tukkirize yalinayo omuntu kati yes tukonsulting essebo yakusiibula abamu bw'abaga yansiibula oyo ng'ogumuggyako n'ogamba kati ani gwe yasiibula mulimu ab'emitima emibi mube tusiibula ate basinga kuba mu famire zaffe bannange abatulaba ku HK Media tetugamba nti nene embeera yatuuka ku mugenzi mumanyi ojjweteka ebigambo we are relating tugamba lwaki ennaku zino abantu tebakyasiibula bantu bagende so tukwate bulungi toddeeyo n'otandika okutambuza vidiyo n'ogamba nti ate twayogedde bwe kiti ne bwe kiti ku mugenzi kubanga nze mmanyi abantu bangi muli Bulaaya naye nga wava wano nga tosiibudde kisobola okubeera ekirungi gy'oli oba ekibi kuba bbaawo singa anaategeera ng'oli ku kisaawe Entebbe nga tewamusiibula teri poliisi ejja kukwatira mu bbanga naye lubaale n'amayembe gakusanga ge mazima ge nkugamba nze ngenda ebutabika bulaadi ngenda kufunayo obudde my dear nkutwaleko ebutabika olabe ku bantu abaliyo olw'eddogo nga yagwa ddalu lwa ddogo kirako ka video nga ndi Dubai omuwala gwe bankubira essimu ngende nkwate video eshawja nga agudde eddalo ali kukuba sitama ngakamubuzi bali bulwadde ddogo liva wano naye mama kati Abannayuganda eddogo balirinyisa n'ennyonyi ekyankubuulire spiritual eddogo litambula ekyo tebakikulimbanga nti eddogo teribuuka leke Victoria ekyo tebakulimba stan connect teribuuka red sea teribuuka ki kati kiyira dabayo nze naliko ne family omwana waabwe yatabukira eddalu nga namutwala Saudi Arabia nimbayita ne tutuulanga bwe tutudde wano ne bagamba problem eriki ne baga Kyanja katukugamba ekituufu omwana oyo ebyekika byali byamwesimba mu mbo ye kugwe bituddeko ne tulowooza nti bwana agenda Saudi Arabia bijja kumuta kubanga baatugamba lubaale n'amayembe tegasuka kiyira tebagabuuka simanyi tegabuuka leke Victoria mukwano byamukubira mu nju y'Omuwarabu nga byogera Luganda olwo ntandise gamba nti otandise vidiyo ze mbankuwa nzikutere ku simu nga bigamba bitya Kadamidi n'akola atya abakadama era nga tulina kupola process kumuza kyenjagala tukkirize mulimu enkola eri nakyo mulimu ne sitaani mulimu abantu bangi abatatwagaliza ku succeedinga mu bulamu ate kiri mu bantu bonna ettima n'ekyabuntu abantu babi okitegedde nti kisoboka okuba nti omuwala ono yakola process ng'oluusi alina baatategeezezza ne bategeera ng'ali ku nnyonyi
nga balina kumusiranyiza ekyo kisoboka nnyo kisoboka Katonda n'amuyitirawo nga ye yali enkomerero ye ne kale bino byonna bibaddewo tetusobola kugamba nti mubi ye yakikola tetusobola kugamba nti kyajja natural kuba byonna tetulina kye tulinako bujulizi Katonda yamanyi naye obusungu bwange n'omulanga gwange gugenda wano ku airline omuwala ono yabuukinga airline ki yabuukinga Emirates so kati era nabadde njagala kubuuza nga gwe Gerard waffe nti omuntu bw'atuuka mu kkubo for example ng'oyo ng'abadde yeeyongerayo n'atatuuka gy'agenda tekikakatako Nyonyi kumuzza anti kyenkubuuliza wano tulina kye bayita insurance naddala omuntu agenda ebweru alina okubeera ne insurance ebeerako ku air ticket kyekiziziseeza bwe zityo zo zikola ddi kati tunuulira omuntu ono afiiridde mu transit afudde agenda bweru oluusi abadde mukazi munaku ava mu famire ennaku kino takyetegekedde nti abadde mukozi ayinawo akasente akalimukola ki akalimuzzeeka walina okutuyambira olunaku lwa spending amwe funeral home balucharginga kati akamalayo omwezi mulamba babanja obukadde nkaaga mwe mukola ddi ku kisa mwe muyamba ddi ku bantu ababawagira omuwala ono ennyonyi zonna zaali zisobola okumutuusa eyo yalondako yammwe famire mugikwatiddeko mutya temuziika kyekisooka ababe b'ennyonyi baleeta emirambo wano buli nnaku tebayinza kugaa nti gwe twalense okuva e Dubai tuguwerekedde paka wegukoze eki ebisiraani bwe mulinamu aba airline mpolampola ate ne airline ogikolimidde gwe tusasudde ojja omulamba eri n'okutuusa pagujja e Dubai ogujja ewa paka Uganda maama n'otagandika akasente kano ke bampadde miliyoni ne miliyoni z'esente kangyeko at least amabugo ga mutwalo gumu gagende n'omugenzi nze ngamba nti oba abantu ababeera bali mu Nyonyi tebatuusa bubaka eri bakulu ba nedda bano abantu obubaka babulaba ne bali nnyo mu bizinensi kyokka okusinga okuyambako tusaba aba airlines kino tekigwawo bulijjo kuba bw'otunuulira Emirates kiyinza okuba kino ekyagwawo ku olwo kimaze emyaka nga tekituukangawo ne maama ne mutasisympathizing na family muga nti kale omuntu ono afiiridde mu Nyonyi ate nga abafamily si kyekibadde okwagala kwe singa omuwala yali tali ne sister we tebamanyiddirwe baali ati kati abayo kankubuulire na kino ekyewuunyisa ennyonyi ezo zijja nga nkaluwa ne batakolayo wadde charity eri omuntu alemeddwa sente za tiketi eri omuntu eyafiiriddwa tiketi ye nini bagivuga nga nkalu okuva e Uganda paka wa kago zoni y'ennyonyi ejjanga nkalu ne batagamba nti eyatuwagira gwe twatwala nga mulamu n'afiira mu Iceland katumuze ku buwabwe obwo gye twamujja era baagala kago bamubale bapime omulambo era baddemu babasasule bakole ki baguze fenna omulanga gwaffe gwandibadde kweyalayini teriiyo bizinensi etali muloosi sirabanga ku bizinensi etaddiza abantu nga zino eyalayini gavumenti ensawo y'abankuba kyeyo era abantu ababeera ku Nyonyi naye twebuuza abakungu bano bakola mirimu ki kuba bino gwe bitalaze abakulira travel companies n'abakulira airlines companies zino mwe muddiza ddi ku bantu kale ne bwe muba temuddiza ne mwe temulaba nga kibakakatako kati omuntu ono takoze akasente oluusi yakeewoze naye afiiridde mu transit ne family terina busobozi mwe muvaayo ddi ne mugamba kate airlines ekoze bweti ne bweti amusimpasayizinga ddi n'abantu ababawagira tetugenda kunenya muntu yenna wano bano balina offices buli lunaku basiiba bankubira amasimu hello we are calling you from Emirates I want to inform you that we have offer of this and this. We know you have candidates who always travel. Bibasiba boogera. Yes. Before you call me njagala babuuza abeeyalaini zonna mwe musimpasayizinga ddi mukola ddi condolence ku muntu ng'afiiridde mu Nyonyi mwe muyamba ddi ennyonyi zino ziddanga nkalu njagala ogirating n'embeera y'akapeesa yaliwo ebbanga lyemalayo otegedde kale ekyakapeesa kiyinza okuba nti yabadde eri nti aba abadde alivinga nabo bamusondere naye omuntu eyabadde mu Nyonyi n'atatuuka na gy'alaga zino ennyonyi z'olaba ziddanga nkalu wano nga ne mu kago zooni yaabwe temuli kintu kyonna oluusi tejjudde ne bagaa nti ate tufikisingemu omuntu ono atatuuka ku transit
atatuuka gyalaga eyalayini muziika ddi mwe amabugo tugalaba ddi bannayuganda nga babawagidde batunze bibanja batunze buli kimu kyonna ne babawa omusimbi gwa tiketi mwe muddiza ddi ku muntu ne muleeta emirambo ne kutagirako wadde ebbaasa ey'omutwalo nti eyalayini gundi eziise wali okirabyewa wano betugulako obutungulu bajja ne batuziikirako n'ennyonyi ekutwala ng'oli mulamu esobola okuzza omulambo n'etateekako bbaasa nti kondolensi nkubuulira nze owa boda gwe nninnya antwala ku mulimu anziikirako naye eyalayini namunagaani ki zino ze tuwagira ng'osobola n'okufiira mu nnyonyi omulambo ne baguleka mu firiji omuntu okukomawo nga kyabbeeyi nga buli kiro bagibala mu sente empitirivu kati omuntu bw'abanga ali kiro nga 7 zezo ze sente ze babala era agejjera ku kyeyonze ne mulaba nkwasa ennaku katonda bw'akuyitira awo nga tonnasala weyiti naye tulabye naawe ate kubuulira mazima tulabye naawe nze manye kiro z'omulambo ze guddira agejjera ku kyeyo nkwasa ennaku bw'ofiira awo nga tonnasala weyiti kamu kitundu ku buli kirogulaamu ate kankubuulire weiti olumu teva ku bunene bwa muntu just olumu gaba magumba ga mutunga mazito famire zidaagania emirambo wano kiro y'omulambo teddizika waneemu ekitegeeza omuntu bamubala pakiro bamubala pakiro kyekizibu ekyo eyalayini ze zisinga okuse n'omuntu afudde naye ne baga nti no tukikole nga kyalita omuntu addeyo ewaabwe aziikibwe kitegeera omuntu okugamba nti n'obukadde nkaaga bwe bumuzza wa biri ebyokusula mu firiji layisi oluusi baba mu mokyale za gavumenti lwaki obulambo okugujja wano mu Dubai ennyonyi yokka eyagala $13,000,000 kuzza omulambo kago nga gwe bw'onaakwata nga bw'onaakwata emigugu n'ogiweyinga kiro era sente ze ezimu tezikyuka nti kiro ereeta wano amasimu ye kiro era gye babala mu mirambo tebaziika tebasimpasayizinga gwe taaginga airline yo lwaki temuziika bantu mmwe mutwala omuntu nga mulamu n'afiira ku nnyonyi omukyala yafiiridde ku nnyonyi omulambo ne mugulekera famire nga temulina wadde kye mugiyambyeko ennyonyi zidda nkalu ne mugamba nti bannange ne mutavaamu na kisa kigamba nti katutikke omulambo guno omuntu eyafiiridde ku nnyonyi naye kati baani bekikwata kiro y'omulambo ezitowa esasulwa kyekimu ne kiro y'essimu omulambo gutagenda kuzza magobo oli omuntu agenda okwewummulira omulambo gwe basonze obusonzi nga batunze buli kamu naye sente ze ezimu z'okusasulira ze sente z'osasulira amasimu agagenda okukozesebwa kwegamba ndowooza eby'emirambo bikyukemukko bannange bwalina okuba n'ekisa batunuulidde nnyo bizinensi kuba kankubuulire kino nze nkunnyonnyodde ne nkugamba owa boda antwala ku mulimu anziikirako era ne bw'aba taziise wadde gwengulako akatungulu aswala nampa amabugo era ogenda okulaba nti bw'oba ofunye ekizibu ewammwe gw'obadde ogulako akatungulu na biki nti omuntu yampaako bizinensi omutwalo guugwo munaye sisobodde kutuuka naye amabugo gaago airline eyatutte omuntu nga mulamu Emirates oba Uganda Air na biri kimu kyonna eyatutte omulambo nga mulamu omuntu nga mulamu bw'aba afudde neekuleeta ng'emanyina bulungi nti guno mulambo gutuwadde bizinensi teteekako bbaasa nti bannaye muziike bulungi bano bantu ki abatasimpasayizinga baawa bano sente zibaluma tayinza wadde okulinnyisa wadde okubagamba nti bannanga banonye omulambo amagi gaagaana mugateeke ku mipiira omuzimu mulemeguleka wano tebafiirwa bagenda okuziika omulambo balinnya ku magi motoka temulambo sibwebyo bibuuze sefuko yagenda mulimbo n'atalinnya ku magi oli omusajja takkiririza mushiriki kati sooka ombuulira ebyo si shiriki oyo buwangwa na nnono shiriki kirala nnyo n'obuwangwa n'ennono bateekawo amagi ne bagalinnya kubaka nze nakuba ku limbo y'erusaze gye yali atwalawo naŋŋamba alabirira naŋŋamba oyo alina omukolo gwe yalina okukola kusinziira ku bye yakolera wano ekyo kyokka omanyi bw'okimaliriza omanyi bw'okimaliriza nga tobalinaako kakwate tolinaako wadde gw'omanyiwo
bufuna akacupa muyalina okudda wali bali babikolera abatwalayo kamera bakimanyi mbunafuka nabufuka byebe byatuka mamuno bamugate yafuka hati uliriza naye ofuka mu kacupa linda mu ofuka kacupa nonywako emirundi ebiri ono muyaye mugenda kutomera ebizibu byensi wemba temutegedde buwangwa nanono sagala abantu banywesa enkali tebaginywa nga teboonona kimalala gatali gago soka onywa enkali naye bannayuganda mwonna tuddeyo ku nsonga eri bambi nkubire bannayuganda omulanga tugenda kukitandika famire eno yeetaaga buyambi nabalabye bambi nga balaajana tugenda kuteekawo ekya fundraising tuyambe abantu abali wano ku gurawundi ne mu diaspora bwe kiba kya ssente famire eno ngenda kugendayo ngimeeting tukole kye bayita fundraising tubasondereko omulambo guno guddeyo nasobola okuyita ku kizinga famire ejja kwesolosaamu bambi ejjeko eno ku lukalu nze siisibuuka mazzi ntiira ddala amazzi I witnessed nalabako ku mirambo egyagwa mu mazzi eri ewaffe Katose emirambo 62 omanyi omuntu waba agudde mu mazzi ng'ekinaala kiyiseemu tebasobola kuziika oba kujjawo mulambo nga bonna tebannaggwayo kuleka nga kigoyinze beyond ennaku 3 oba kigenda mu wiiki ne basooka gyonna ne baginnyulula ne bateeka wali ku lukalu n'olaba omulambo gw'ennyanja bwe guzimbye eriiso mukwana amazzi togayita emmere nze nalinda byeko ekinaala ekiyiika omufu w'amazzi azimba bwati bo bakimanyi nti amazzi tegezige bakimanyi ennyanja bagimanyi ennyanja esobola okutta abantu bafa wakati sitemanto mawulire tebagakwata agaayo ebusi bakyamulanga ate nga gye yafunira ebizibu babeerayo banga ensonga yazimaliriza ez'okutwala enkima yazimalira ayinza okuddayo n'enkima kati ndowooza Gladys bambi yegwe sisita w'omugenzi tubadde tukusaba ojjeko mu Kampala tusinkane Calvin tusingane bwe kiba kya ssente kuba ebyo biggwana ssente sente ndi ziri miliyoni 3 mu mmeka miliyoni 10 na mmeka tuyambeko famire ntusonde akasente ejjeyo omulamba bambi abaana abali mu diaspora tusaba mutukwatireko gwe wenna alina kyosobodde osobola okuziteeka ku namba y'abafiirwa ngenda kugikuwandikira waawo mu comment section ku kya fundraising kale tweyanza nnyo Gerard wange sibula abantu tugende kale baganda bange mwenna njagala kubaagaliza ennaku ennungi mu bulamu bwammwe emirimu emirungi bannange mwegendereze no omwaka guyinza okuba tofudde na bulwadde ate n'oyingira na guli obulwadde abasinga mwagala kugoba mwaka naye ng'ate obulamu bwe obutadde ku lisiki njagala kutegeeza ne munnange ennaku z'olubeerera zisigala kyekimu date just kalenda kwobalira bubalizi budde bwonga omuntu naye nga bwe butunula bwe buti mu 2023 bwe bujja okutunula mu 2024 mwene enjuba ereva eno neddeno kati gwe lwana gwaba akyusa obulamu bwo gino emyaka just kalenda si bwe kiri muganda wange kyotakozeeko mwaka guno bw'osigala mu position y'emu mwaka guli era kikulema toyina bw'ogenda kukeera ng'ofaanana bulala kuleka okukyusa mu bulamu obwo yensi esigala kyekimu nga bweri kati togyemazaamu kukuvuga supiidi eno ensi nga bw'ogiraba bw'oligiraba n'omwaka ogujja nga bweri lwana okyuse bulamu bwo bannange mutukkirize tubasiibule mwebale nnyo okutulaba yenze HK Media mbeerawo nejjo naku kamera okubaweereza in your latest updates and celebrity news tiktokers edition life experiences and adventures emboozi yekyey'okwegamba eno channel enyuma kyenyinza okugamba mwebale okutulaba mwebale okutwagala ba BBH Travels bagamba genda okola visa very discounted aba IBK cargo services bagamba nti tikka emigugu gy'okugijja mu Dubai ogizze Uganda okugijja Uganda ogizze Dubai ng'okozesa IBK cargo services bozi naba platinum wellness spa we bali nnyo bagamba genda okozeseko ku sauna yaabwe ku massage ku steam nungi nnyo nyini ddala abasitafe ba Uganda bakugamba nti batwala baana Kuwait wokka bakubireko ku namba y'essimu gy'olaba wammanga ate tunaabadde n'olunaku olulaba